the following students who have satisfied the requirements for the conferment of the degree of Bachelor of Laws of Cavendish University, Uganda. Sentamu Kyagulanyi Robert. By virtue of the authority entrusted to me, I confer upon all those persons whose names have been read the degree of Bachelor of Laws of Cavendish University, Uganda. I understand my brother Bobby Wine is one of the graduates. Allow me in a special way congratulate Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Congratulations, Honorable. Okay, CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli nakugambye okukuweereza okubawa information ya mawulire agabagaguddewo wano mu Uganda entertainment industry political obisanga wano. Kakati internet esawa zino ekutta omuliro era nga buli woyita wonna wonna zi congratulations zifuse congratulations omukulu president wa National Unity Platform era nga yeyita president wa Uganda omulonde Akaluba Kabbe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndi musanyufu nange kubanga yes why not ye president waffe olunaku lwaleero atikiddwa mu mateeka era kati munnamateeka omujjuvu. Tosobola kati kumubuusa maaso. Jukira emabeka koko waliwo abadde bagenda maaso n'okuba nti babyogera era oyo anaasobola president talina yadde ne kadiguli mu mateeka. Kakati kino kirekawo baddiini lubo wasaava. Kiribalekawo baddiini lubo wasaava abadde bagamba mbu akasajja tebagenda katikira musima abasajja akasajja tebagenda kola biki. Information mugijjawo eyo. Olunaku olwaleero Bobi Wine atikiddwa mu mateeka era nga munnamateeka omujjuvu omugundiivu mu ggwanga Uganda. Kakati olaba luli abadde abakijjanya talina diguli mu mateeka olwo kati ate agabanguse era atikiddwa mu mateeka kigenda kuba kitya. Tutwala omukisa guno okuyuzayuza omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti ate asobodde okutuuka ku kkula eryo saako n'okuba nti ate tumwagaliza birungi byereere mu lugendo lwe luneeno. Enduulu n'essanyu zifumbekedde abantu ababadde ku mukolo guno era nga kwegamba nga bajaganya. Oyinza okugamba omuntu atikiddwa abadde omu naye nga tebabadde bawerako. Mu bantu abamuyozayozezza mwe mubadde n'omukulu amanyiddwa nga Balamu Barugahare ng'ono naye ayozayozezza Bobi Wine era nga ne Balamu naye atikiddwa kuba naye ebifaananyi bifulumiziddwa naye atikiddwa okuba nti ate mukulu eryo oba okitegeera. So tutwala omukisa guno okuyuzayoza Bobi Wine saako ne ttiimu ye yonna yonna nti eno digurisi ya Bobi Wine yekka wabula y'Abannayuganda bonna. Y'Abannayuganda bonna bafuna oba baganyulwa mu kutikirwa kwe. Twala omukisa guno era okweyozayoza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olwa diguri gy'otuuseeko nga bw'omulaba awo essanyu libadde lingi nnyo. Yembeera eriwo kati teri agambayo.